Yesu yatabuka nnyo ku ky'okubanga oyagala kusuula myoyo weesittaza abato bagano genda mu kanisa yaabwe agamba bakutte ate bwe bakutta bakusibemu ejjinja bwe bakusibamu ejjinja bakuvuge mu lyato omulamba bagusuule mu nnyanja wakati nga bagusibyemu ejjinja guleme okufulootinga n'omulambo gwo kibi kyerere. Yesu yajja kulokola kwereere ayagala nnyo ababi abalokole naye omubi eyeesittaza abato abali mu kanisa agamba tibwe bamusibemu ejjinja bamutwale mu nnyanja twali ntaana za kwonoona. Owulidde malayika amanyi kuba bamutumye. That divine intervention jensaba Katonda agikole mu bulamu bwo. Divine intervention Katonda abiyingiremu kuva mu ggulu. Matayo 28:5 naye malayika n'addamu n'agamba abakazi nti mmwe temutya. Mmwe temutya. Kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa. Olunyiriro lw'omukaaga tali wano. Nja kubulirayo enjiri nga bagiyita tali wano. Ogenda kuva we baakuteeka. Ogenda kuva we baakuteeka. Ogenda kuva we baakuzizika. Ogenda kuva we baali baakulowooleza nti awo olibeera emirembe n'emirembe. Amaanyi ga Katonda gakukkire gakugjeyo. Tali wano. Tali wano. Wali abakumanyi nti baba bakwetaaga bakulindirawo nga ku boda kuba wolinyira bagenda bagamba tali wano yafuna emmotoka juzi munange takyajja wano. Waliwo abakulinda balowooza ogenda kukyama awo okugula emmere wano wotera okugulawo kutoninyira ogenda kuwasa bagenda kulinda nga tebakulabanga mukyala wo kati yafumba mu linnya lya Mukama Yesu. Waliwo abakulinda bakimanyi oli mukazigo kali omuntu ajje bw'obanga ogenze ng'onoonya omuntu sooka obuuza abali awo. Gundi wabeerawo wano ojja konko n'akajja okanyole ng'olowooza kyaliwo mwali kumbe mulimu muntu mulala nga tali wano. Eyo enjiri kange nengisabe Mukama agimpe tali wano. So tonoonyanga omuntu muzigo n'oggulawo nga oggulawo bulijjo. Osobola ogenda okugulira ataliiwo ate n'ensi eramuza muliro. Keka kutana n'ogula omuzigo ng'omuntu taliiwo bakati ogubbi baatubbidde n'ebintu wano jjo bajja kukuba migo gya bwereere. Ago magezi gajjidde mu njiri omalanga kubuuza mujjanga w'obuyaaye otuuka onyoola gwe moli taliiwo. Oba enjiri yatali wano yaani? Enjiri yatali wano yaani bannange? Enjiri yatali wano yaani? Katonda akujje mu banywa eddagala buli kaseera. Katonda akujje mu basimba eddagala. Katonda akujje mu basimba taxi. Katonda akujje mu muzigo. Akujje mu baavu kweteerana. Tali wano. Waliwo abalala nga bo. Eno ye season egenda okujja mu kufuuwa emmindi. Ky'obalaba sitaani alwana nnyo. House of prayer eveewo tuleme kutegeka nkuŋŋaana. Sitaani alwanira abafuuyi b'emmindi be naye ba Mukama. Bajja kunoonyeza gye bafuuyiranga emmindi gwampulira ng'oli mufuuyi wa mmindi babagambe tali wano kati afuuwa sala ku house of prayer. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu w'omutwe gwo. Tuyite emyoyo gy'abali mu mmindi baveeyo. Tuyite emyoyo gy'abali mu masabo baveeyo. Tuyite emyoyo gy'abali mu kusamira emizimu baveeyo balokoke. Tali wano ngambira ne bantu siriiwo. Suzani Makulu aweereza akagambo ono kazenga afuma ate nze mpulira ne bwoba onyumya katono awo nze mba nkawulidde. Agambe bakunoonya mu bbala toliiyo. Baba Katonda alina bwe yali akujje ne wooli ogenda kuvaawo mu linnya lya Yesu. Aliwanga oyo wali ovudde nga bwe bakunoonya bagamba tali wano. Bwe bakunoonya bagamba tali wano. Bwe bakunoonya bagamba tali wano.
bwe bakunoonya bagamba tali wano. Omulimu gwe yatandika agenda gumaliriza. Waliwo leve endala kwakutwala kitwale. Tali wano. Nsabira abasimba eddagala Amerika lyeyajjawo. Katonda akujje mu leeni y'eddagala eryo mu linnya lya Yesu. Obanga yazuukiza Yesu eyafa tasobola kujja mu bafu abalina omusaayi omufu. Asobola bakunoonye nga toliiwo. Tali wano. Eyo enjiri eteeka okubaako nannyiniyo. Tali wano. Olina wootera okubeera nga mugenze kwewola. Tali wano nga tokyewola kati nga gwawola. Tali wano baagala looni. Tali wano mubaagala y'obusente obutonotono. Tali wano akugjeyo mu bamutwalo mu linnya lya Mukama Yesu. Bakunoonyeze mu balina obusente obutono nga toliyongo. Oli mu bamilioneya. Tali wano bannange nyamba okkirize Katonda akugjeyo. Atumye malayika ajjawo ekiyinja. Yingira mu bavaayo. Gamba tali wano njiri yange eyo. Gamba tali wano njiri yange. Tali wano njiri yange. Malayika n'abagamba tali wano. Munoonyeza wakyamu. Tali wano. Matayo 2:8-6. Tali wano. Kubanga akoze eki, kubanga asuukidde. Tali wano. Kubanga agaggawadde. Tali wano. Kubanga yawonedde ddala. Tali wano. Kubanga azadde abalongo. Tali wano. Kubanga adresi yakyuse dda. Zikubire baggulu mu linnya lya Yesu. Abakyala mu kiro bagenda okumulaba batwaleyo akaloosa ku mulambo gwe. Ababadde bakuleeterayo kado, bakuleeterayo akaasa. Katonda akukozese nawe otandika obabulesinga. Ofuuke bilioneya. Tali wano. Muyimbenga abalina ku mmere sinatandika kisiibo. Abakyala kumaca. Abakyala kumaca temuwoomereza ddoboozi mujenga yemmwe. Mufunye omukisa okubeera mu njiri yange tewaliwo kyemugattamu. Abakyala kumaca bagenda okumulaba batwaleyo akaloosa. Bagenda kujja bakonkone nga bavuddewo dda. Bagenda kujja ku stage wabadde olinyira nga bavuddewo dda. Bagenda kujja mu kibiina ky'abasingoozi nga bavuddemu dda. Abakyala kumaca otyo bagenda kumulaba bakole ki mutwaleyo akaloosa. Kumulambo gwe nga takyali mulambo. Akoze eki akutuulire. Okuyinja akutuulire. Bagenda kumulaba batwalayo obuloosa. Kumulambo gwe basanga malayika ngatudde ku guyinja. N'abawa amawulire gazuukidde n'ensanga njerere. Mulamu Yesu waffe mulamu oyo. Entaana yamudduka. Teyayinza kwegala nedda. Yazuukira. Kati yatudde mu kitiibwa. Era nange bwe ndifa oyo yalinona antwale mu ggulu. Mulamu
mulamu Yesu wange mulamu oyo entaana yamudduka teyayinza kwegala nedda yazukira kati yasuka mu kitiibwa era nange bwe ndifa oyo alinona atwale mu ggulu kikubeeko mu linnya lya Yesu kikubeeko Katonda akukyusiza adresi wababadde bakumanyidde Katonda akukyewo Katonda akukyusiza adresi 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 njagala akagambako nti tali wano kakubeeko njagala akagambako nti tali wano kakubeeko njagala akagambako nti tali wano kakubeeko kubanga azuukidde kubanga azuukidde kubanga azuukidde zuukira 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 emitego gy'omubi oyo kampuni atugumbula ekiro Yesu alimponya mu maziga n'ennaku kubanga mulamu Yesu wange mulamu wange mulamu Yesu wange mulamu oyo entaana yamudduka tiyayinza kwegala yazuukira era atudde mu kitiibwa ate nange bwe ndifa oyo yalinona atwale mu ggulu mulamu Yesu wange mulamu oyo mukubira engalo ezisinza teyayinza kwegala yazuukira atudde mu kitiibwa era nange bwe ndifa oyo yalinona atwale mu ggulu abakyala bagenda okumulaba mubatwale omuloosa omulambo gwe takyali mulamu asanga malayika atudde kuki ng'atudde ku guyinja akutuuleko sizoni eno Mukama atule ku guyinja sizoni eno Mukama atule ku guyinja sizoni eno Mukama atule ku guyinja enough is enough mubatwaleyo omuloosa enough is enough ku mulambo gwe asanga malayika atudde ku kiyinja n'abo amawulire mulamu Yesu waffe mulamu oyo tiyayinza kwegala nedda yasukira kati yatudde mu kitiibwa era nange bwe ndifa oyo yalinona atwale mu ggulu ngala Yesu mulamu oyo singa si mulamu singa ekkanisa ero yagwawo dda singa si ye nannyiniyo nandiwadde nafada twandibadde twasaasaana ng'endiga ezitalina musumba abamulezeeko mu kkubira engalo ez'abakulu tiyayinza kwegala nedda yazukira kati yatudde mu kitiibwa era nange bwe ndifa oyo yalinona atwale mu ggulu sirina kukyaze obujulizi Yesu wange mulamu oba amagombe gamutya n'entaana yamudduka oyo nange bulikya oyo yazukira ennaku ali kimponya mulamu wange mulamu
Yesu wange mulamoyo Etana ya mutuka Teyayinza kwegala Yasukira mukama yasukira Kati yatudde mu kitiibwa era nange wendifa oyo yalimbona Atwale mu ggulu abakyala ku makya waliwo olugendo okukya bajja okukulabirawo wabadde nga toliiwo basanga malayika batudde ku guyinja ekyakufukira oguyinja mukama akiringise ekyakufukira oguyinja mukama akiringise ekyakufukira oguyinja mukama akiringise ekyakufukira oguyinja batwaleyo obuloosa ku mulambo gwe basanga malayika atudde ku guyinja n'abawa amawulire twazukidde n'etalanje mulamu Yesu wange mulamu oyo etana ya mutuka yayinza kwegala nedda yasukira kati yatudde mu kitiibwa era nange wendifa oyo lyessuubi lyaffe mukubira engalo ez'amaanyi. Kindly take your seats. Tali wano buli kyakumakya nga tuli mu Pentagon wakati mu linnya lya Yesu. Ngambye buli kyakumakya nga tuli mu Pentagon wakati mu linnya lya Yesu. Buli kyakumakya nga buno tubujjayo nga butambi tibwetu tibe twali. Tali wano azuukidde nga bwe yagamba. Nkyali ku nnyiriri omukaga sinalumala nga bwe yagamba full stop wakati mu lunyiriri wakati mu mbeera yonna gy'oyita mugamba ye ekigambo eky'obulamu. Kiwandiike wakati mu mbeera yonna gy'oyitamu gamba ye ekigambo eky'essuubi. Leka kuleka space nga njereere. Do not leave a blank space. Fill that space with the word of life, with the word of faith, with the word of hope. Tiyazuukira buzuukizi, yazuukira nga bwe yagamba. Ensi yonna mu mwezi gw'okuna ejja kuba ekyogera. Azuukidde nga bwe yagamba. Kati engeri gy'atuula mu ggwe gamba nga naye bwe yagamba.